batukubayo golemu naye njirayirira nti ekomye kweyo ekomye kweyo bakuba golokipa ankondugwa webaleka gola ako kotukwatidde Sayima akoze atya ayina engeri gy'akuttemu kagoloke naye ebyo bibeera mu mupiira akuba kuwangula oba kuwangulwa nga bwe nabategeezezza olwaleero nakoledde wano Namungoona tutandikidde ku kisaawe wakati wa ttiimu ya BBS Telefinal ne ttiimu ya Power King wagenda okubeera ate emikulu ekiro ky'olunaku olwaleero wetugenda okubeera nga tujaguliza emyaka 7 tugenze mu bifo ebyenjawulo mu balaze enjawulo nga tujaguza emyaka 7 ne tusalawo n'abantu abawangalira mu bitundu by'e Kasubi Kawaala Nakulabye Namungoona Lusaze Masanafu n'ebirala nga bibiraniganye okubeera nga nabo tusisinkana ku parking olwaleero nkyali n'abantu wano bangi abenjagala babeere nga batubuuzaako bakolerawo emirimu gyabwe bagala mbazanyireyo kayimba ki n'ebintu ng'ebyo katandikire ku anko ali wano anko oli otya anko oli bulungi tolina tabu naye olowooza bakuwulira elementi ebissa omumwa tebakuwulira kati abo bagenda kuba bakuwulira bulungi amanya go gwani Wampita Muhwezi Bariyoni. Ani? Muhwezi Bariyoni. Ovawa? Lukunjiri. Ori kungiri babuuza batya? Ng'osibirota. Osibirota? Osibirota? Osibireje. Osibireje? Nange nsibireje? Nange bwatyo bwe nzirawo? Okolera muno Namungoona? Nansana. Okolera Nansana naye muliraniganye ne Namungoona. Abe Nansana bali batya? Bali balungi. Kati obadde ova kutwala kasitoma kogwe koolabe kapiira? Nina kawungezi tewerabira kugyali ku Power King. Okuyingira kwa bwereere abayimbi tulina bangi nnyo kulya kunywa kusanyuka mpaka kejengo. Olina omukyaleka? Nina. Agenda kugaana okujja? Tasobola kugaana? Ogenda kumutegeezaako? Era nze nja kujja naye. Ogenda kujja naye? Ekyo wamma kikolera ddala amakulu. N'abaami bagamba abali abaleka bakyala baabwe temuyitanga nabo. Babuulire. Muyitanga nabo. Muyitanga nabo. Nkwe kayimba ki? Kwepiica. Naye abantu be Namungoona ne Nansana akayimba k'okwepiica kababeeredde ki? Katusanyusa karungi. Olimba. Omanyi okayimba? Tokamanyi kayimba? Nze kuyimbiremu. Kankomewo nkuyimbiremu. Ngenda kuyimbiramu. Anko. Ugamba otya? Ndi bulungi. Kyali kitya naye? Kyali kirungi era. Kyali kirungi? Tolina tabu? Sina tabu nako. Leero zaaweze? Mpola. Mpola? Ofunyeyo? Omukyala agenda kuba musanyufu? Agenda kuba oke. Agenda kuba oke? Uwe waawo? Amanya go? Amanya gange nze Hakimu Dosime. Ovugira muno? Mbadde ntambula mu butambuzi wano naye nga mbeera side Mpereerwe. Obeera Mpereerwe? Okutula bukutuzi wali oba Mpereerwe? Kati gwa ngeri gy'otali wa Namungoona Nansana kanda bakayimba kogenda okunsaba? Akayimba? Bakunoonya Kalonadi Mayinja. Bakunoonya ntolina omusango. Tugende? Kuba abalenzi bakola ki? Bakunoonya olina omusango. Oluvanya abalenzi. Kale kyekyo. Okay, tweyanziza nnyo Hakimu teyanzege. Ndi Namungoona we tusinzidde ssebo. Nsaba kubuuzaako. Naye ng'oli otya? Ndi bulungi. Oli bulungi? Tolina tabu? Akapiira kanyuma? Akapiira ko kanyumye naye akasaawe kafu. Akasaawe kakwadde katya? Kafu. Yembeera. Tugume tugende mpola. Era tetulina kyakukola. Tulinamu ttiimu ya Telefina, tulinamu ne ttiimu ya Power King owagira abaliwa. Ndi wa Telefina naye batulimu egoolo. Batulimu egoolo? Bibe ebyomupiira? Bwe bityo biba. Naye ng'oli bulungi? Ndi bulungi. Obadde onnyuka oba okyabyanza? Nkyabyanza nakatandika. Wakatandika? Mbeera si nnungi. Kuva ku makya obwedde okola ki? Badde nkola naye obusajja bunkutte ne bundyamu obusente bwange. Musajja owo ki kyobadde tolina? Tewali era byaba. Biba bwe bityo? Ne bwe tolina kyogira obabeera bakutwalaganya? Kasita obagwamu. Nga balimba. Kati njagala kuwaayo kayimba nkusanyuse nkuze mu moodi. Akayimba? Kayimba. Kayimba. Bampe akagindi ono. Akani?
akaba bitusi nga bagaba wa mu kitooke kya gonja sikamanyi bulungi tokamanyi kayo era bakayita ekitooke kya gonja none wano mu kitooke kya gonja ze wentudde kale neyanziza nnyo neyanzege yasabye kaba bitusi mu kitooke kya gonja wetuli tukyaliwo ba anko nsanyusa obbalabako muli bulungi temulina tabbu anka nakola atyo no kyali kitya naye kikibi kapiira kanyuma oli wa muno ovugira muno sivuga boda ndiwe nansana oliwe nansana okola mulimu kye nansana sobola scrap olina sente baŋŋamba ogwo omulimu gulimu sente empitirivu nnyo sente mweziri kati nze ayagala okweyungako eyo bizinesi nkola ntya olina kuba ne capital nga mungiko bwe mmala ofuna capital nga mungiko awo nekigguka emirimu nenfuna ekifo oba ntambula butambuzi bwensanzi nga ntwala eka nga ntereka eyo ofuna kifo wokuŋŋanyiza ennaku zino bitambula bitya bibadde bibi ekyo kirungi kizzaamu amaanyi naye saategedde ku mannyago amanya gagenze mbo wa Paulo nsanyusa okulaba kale nyabo nsabaayo akayimba koyagala sabayo akayimba ka palaso atugamba tya palaso tukyongere ddala wanje tukyongere ddala Paulo njiyiza kayimba kyakaka tukyongere ddala naye omanyimu kigambo mulimu ekigambo tukyongere ddala oba akababiri jurusi babiri nga tugamba ati nonya konna kajulisi babiri oba akapalaso kembankuwa konna kenabankusiimi nze kankusiimi kale nyabo neyanziza Paulo nze Florence Nampijja mpereza ku telefayina program tukyakyanke kyonkulaba era njebeerako nnyo musajja muganda kati olunaku olw'enkya amasaza mpira gy'amasaza gitandika mu butongole Ssaabasajja yasiimye okubeerawo agiggulewo kati tubeereyo tumubugirize wetuli ffenna weewa mitwalo giri gumu n'emitwalo 3 n'ebikambi liniridde empindi yange ngeweddira kati nze neddira nti wetunabatuukako tubamaze temusobola mpindi kale tweyanziza nnyo tweyanzege wangi nange okulaba tutunule eno batulabe bulungi nange ensanyusa okulabako oli oti mama Kathe Namungoona nange nsanyusa okulabako mama Kathe nange nsanyusa ono Francis ono bamwita Francis nga kafaananya akakyala gyendi Francis oli otya oli bulungi netukulaba naŋŋamba mami tugende twaye ku Nampijja njagala mulabako bulijjo mulaba ku Makula TV kazannyo olimba netujja nzuuno Francis era kyagala okuŋŋambayo kiŋŋambe mpulire tukulaba ku TV wanje tukulaba ku TV muba mundaba ku TV mwebale kubeerako webale nnyo nange nsanyusa okulaba mama Kathe gyenvudde waggulu ku Orthodox netujja tukulabe webale kujja kundabako mutusanyusa webale kutuweereza kyakyankyala tunyumira nnyo mwebale kubeerako kutulaba tubalaba mama Kathe nsabaayo akayimba koyagala muzanyiro olwaleero akayimba nkusaba ka David Lutalo atugamba atya Lutalo akaliwo kennyini akapya kennyini akapya sikyusaamu ne palaso bakayita naalongo sikyusaamu ate akapalaso konna mukolera waliyo mu kivulu erugogo saaliyo tata Kathe yaggaana gwe kati kulaba teyaŋŋaana naye nyumirwa birabira ku TV eri akanyugo guba mungi ko mama Kathe kaneberere waka mirembe gyange kambeerewo mbalabireko wali mwebale kulaba telefayina kale ziweze 35 ngenda kusooka bawumuza still nkole ku nsimbi ate era tugenda kubeera nga tukomawo mu kitundu kyaffe ekisembayo ndi Namungoona gwe nakoledde olunaku olwaleero era nga tuli mu mupiira lwakuba maama bakatukubayo gole muweti naye kati sooka ombuulire wamma kati bali babagenda kukyuka kameramani mbuulira bagenda kukyuka n'abala baddeko eno wetukyukidde ng'eri emu 0 telefayina yeyina 0 naye ffe bwe tutyo tujja mpola twera kubakuba endala 2 nga
tebalinayo neemu tukomawo temuvaawo